Abayizi abagenda okukola ebigezi by'akamalirizo bakudda ku masomero nga 15 omwezi guno. Wabula tukitegeddeko nti abalina abaana abangi baliko entegeeragana gye baatuukako n'abakulira ebyenjigiriza, abaana bano baddeyo ku masomero nga bukyali okusobola okutegeka abayizi bano. Olunaku lw'eggulo essomero lya Kisubi Mapeera ku luguudo lw'entebbe lyayaniriza abayizi ba siniya ey'okuna, ate olwaleero aba siniya ey'omukaaga babukeerezza nkokola. Ebintu ng'okukebera abayizi n'abazadde bbugumu, ssaako okunaaba mu ngalo tebibuusiddwa maaso. Emigugu gy'abayizi nagyo gibadde gikeberwa. Abazadde beevumbye akafubo n'abakulira essomero ne bategeezebwa ebikyuseemu. But I've seen most of you have brought some students yesterday, we chased them having this. Unless you have brought a packet of this, because these are supposed to be used only in one day. Bano bababuulidde nti wadde gavumenti yakubawa masiki, naye buli mwana ateekeddwa okubeera ne masiki ssatu eziguliddwa bazadde be. His Excellency the President is going to give, or the government of Uganda is going to give us 2 masks. And then we requested you to have at least 3. Bategeezeddwa nti tewali kukyalira baana baabwe so nga yatasasudde fiizi byakumwonoonekera. Tumuvuga pakaka. Twali tuvuzeeko omwana padel. Kubanga omwana omuzadde amukuwadde wuwo. Kati omulinyise takisi ajja kutambula ekirwadde. N'olwekyo tukola control ffe tusobola okwekontrolinga abaana mu mmotoka eyaffe school van. Waliwo obubaka obuteereddwa mu bifo eby'enjawulo mu masomero okulabula abayizi ku kabi akali mu kirwadde ki COVID-19. Abazadde nabo baliko bye boogedde ku nsonga eno. Headmaster alina kaagambye nti abaana ebintu bye bataasoma byonna agenda bibasomesa. There is enough space. Spacing in the dormitories, wow. Kyokka abamu beemulugunyiza ku ssomero okubazaamu okusasula bye baasasula edda. Twamala okusasula lw'entebbe ate ne batugamba muleete endala brush zino ezo ziba tezikutuse senga n'abakulu b'amasomero senga n'ebyo kale era babitunulamuko. Akulira essomero lino Joseph Damulira agamba nti balina abaana basoba mu biina mu siniya ey'okuna n'ey'omukaaga era nga baagadde babategeke nga bukyali. Kati abaana ba siniya ffe tulina abaana kumpi 2 mu plus. Katwagala overcrowding twakozesanga 10 ne 11. Damulira agamba nti abaana ab'obuwala bakukeberebwa okwewala abo abayinza okujja n'embuto. Guno tulina Lubaga hospital yegera okukola check up ey'endala. Kakati waliwo abawala balina personal medical check up eyekolebwa after 2 weeks. Tugikola olwa gundi okuzuula biki byonna ebigendako.